whether Zaake is stupid, whether is arrogant, whether is taina mpisa kyonna kye kiri omwana wakaba mwana Zaake omubiye waffe ekyekyana ekyekibi Zaake kyekyaffe ekitalina magezi kyekyaffe tulina kikwatira kukitereeza tetutta kitte akolo singa Zaake yamukubira mukubira guli yandivuddeyo akolo as a person mumanyi abeera mutami full time munonya bbala gyanywera mugende mumubuuze wakubye omwana waffe kiki tetugenda kutula butuuzi wano bazze bakubye omwana wa Buganda wano ku ttaka lya Mutebi. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda anate twebaza Kawamigero agenze maaso n'okuba nti yatubikako akasubi n'olunaku olwaleero enkuyege ne ziba nga zikyatukubira enduulu ate era mu bufu bwe bumu ezifumba ezaffe ne ziba nga tezinnavuunikwa abasiddi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli olunaku olwaleero nate Ssalongo Matovu nze mulina tukomyewo buli wotulaba ensonga ziba za byabufuzi entertainment musobola okuba nti no muddako ebbali wabula oba nti ensonga ezikwatagana n'ebyobufuzi ozenyumirizaamu era oyagala nnyo okuba nti oziwulira akatebe funa kakumwanjo. Ssalongo mbuuliza ku mulabi tugambe ebigambo. Sebo nayanza njagala okusooka okulamusa kugwe. Yesewo. Okwebaza emirimu gy'okola. Yesewo. Naye tokyampa lipooti okugenda mu maaso tukola oluusi mbeera business itayo naye tokyampa lipooti njagala n'okulamusa abagoberera programu zino zitukola n'okubebaza okuba nti bazibeerako so ndowooza byebyo just report zotakyampa report anti abantu abamu omuliro gwe twatandikirako oba wafuuka naawe mubuulizi wa njiri olinabe wakuba enjiri ne bakkakana ne bagawa nnaku ezo ku Lwokusatu nabadde mu constituency yange yakimanya Kabonera. Yesewo. Nabadde mu kuziika tulina mwanyinaffe yafudde nga bitalo mbadde ntutemu akaseera nga siitayo nnyo era tusa abantu nga baliyanga abaninda baagala nzije nvuganye nene bangamba ekigambo kimu tunyumirwa ensonga zo ate ozinnyonnyola bulungi era tutya nnyo bwe tulaba ng'otandise okwogera ku nsonga z'NUP konze lwaki mutya olina engeri gy'ozinnyonnyolamu ng'omuntu yenna bw'akiwulira bitutawaanya tuleke ne mbagamba nti njogera bya bulimba oba mbyogeza Kenyi tya abyoyogera biba bituufu naye bireke tobyogerako byesonyiwe ekyo ndayiranga nti Katonda mu kamera bakingambe bangamba nti kituufu byoboyogerako biba bituufu ensobi zibaawo naye bireke tobyogerako kubanga bwe mbyogerako mbinnyonnyola abantu babikola ki mu busobi bwabyo kubanga kati tobyogera nako gwe bikole ki byesonyiwe. Era tulina group eri awo yaba OB baffe aba O-level gye twasomera Kabuuko St. John's banneebazizza naye mulimu omukyala bamuyita Anet Nannyondo tumuyita Anne yasinza okugamba tuleke kintu kikyali kito tuzimba kizimbe kati ensobi bwe ziba weeziri weefula atazirabye ani obubaka bw'ombutuusiza kumpe obutuuse sigenda kuddamu kuzoogera waliwo abagandi akakyama mamero oba obeera toyagala kulaba kakyama ati kati engeri gye ndi mu opposition nali neewe obuvunaanyizibwa okutereeza bwe tuba nga ffe tulabirwako ekituufu tubeere nga tukalinga ekyo nga temukyogera wabula mukibeera agamba osobola okufuna engeri endala gy'olabamu abantu abo abasobezza ne mubitereeza konze anti oluusi nabo bamputtu onoonya bonaabagamba nga twaloga nti kambaanike kambabuulire naye ndowooza awo tuli bulungi ani ensonga ziguse NUP kanjireke sigiinako by the sibainako onyuse no sibainako buzibu on serious note NUP sigiinako buzibu siina kibiina kyonna ky'opposition kyenyinako buzibu niyo oluusi waliwo kyetugambe kiyitira nolabanga kisusseewo ate oluusi nolabanga bo bannamwe mwali badde muli ku side emu nti mukola ebyofuzi ebirina okujjawo gavumenti ate namwe ne bafula abalabe ne bagayinga agenda
kati nze bwonteeka mu layini ey'omulabe n'ova ku oli omutuufu gwe tulina okukuba then nange ate nerwanako mu ngeri y'okuzza omuki nerwanako okuzza omuliro naye kati engeri gyezizaamu omuliro kati bali gye baŋŋambye nti gwebireke katukole ensonga ndowooza nti ffena tulwanirira Uganda kuba bulungi era twagala kulanga bannayuganda bali bulungi nze tekingasa kubeera omu nga ndi mugagga mu famire abantu 15 nga basigadde baavu kitegeeza buli ekibaawo kiba ku mutwe gwo niwe mbeeramu abagagga nga 10 omulimu gwanguwa so ndowooza nti tetwetaaga kulowooza nti ekibiina kimu kyekirina okubaawo tulina okuleka n'ebirala nebifuna omwaganya nebikola aye netukolera kumu badeni oba omugugu oleme kuba ku muntu omu nti gutikkiddwa Kyagulanyi gutikkiddwa Kabuleta gutikkiddwa Besigye gutikkiddwa Lukwago gaba tulina kubanga buli omu alina wakoze eki wakutte bwe mba nkutte wano ate ne magamba nti lwaki okoze ekyo bwe mba nyina bwensobeza oyinza okujonga ni ate Matovu nze mbadde ndowooza bwandikutte wano ndowooza nti tuba tukola ebyobufuzi ebyekisajja kikulu ndowooza kale mbeera ya byabufuzi bya kisajja kikulu twabadde awo wiiki eno yennyini akalulu ka Amerika kabadde kagenda maaso okuba nti katambula ebiseera bisinga Amerika eyunduuza engeri gyeri nti ensi ekuze nnyo buli ekigenda maaso n'okuba nti kifaayo ebiseera ebisinga ne Africa egenda maaso n'okuba nti etunuulira era neyekkaanya omukulu Donald Trump yagenze maaso n'okuba nti akalulu akawuuta buva electoral votes zagenze maaso n'okuba nti nno zibeera mu favor ye n'agenda maaso n'okuba nti akalulu kali kusaidi era mu maaso awo agenda kufuuka president wa America omujjuvu wabula wakati ng'agenze maaso n'okuba nti afuuka president ebibuuzo bingi ebyabaddewo nga tuvudde ku Africa wabula ne tudda kuffe nga Uganda okusingira ddala bannayuganda interest yaabwe ebadde nti tulina abakungu bangi wano na wali ababadde bagenda maaso n'okuba nti bateebwako envumbo nga n'omu ku bakungu ye speaker wa parliament wabula ku Lwokusatu yawuliddwako ng'akola statement yabadde egamba nti I will remain the smiling me and now that Trump has won the sanctions are even gone akyoyinza okuvunula nti ajja kusigala nga musanyufu kati Trump kagenze maaso n'okuba nga awangula osanga envumbo zigenze maaso n'okuba nga zivaawo president wabanga alondeddwa wa America ng'oyo najja mu office ffe nga Uganda tulina we tugenda maaso n'okuba nti nno tuganyulwamu oba tulina we tugenda maaso n'okuba nga tukosebwamu mu buufu obwo era waliwo essuubi lye tulina okuba nalyo nga bannayuganda ffe bamuntu wa wansi ng'ebyo bigenze maaso n'okuba nti biba ne bano ababaka baffe sanctions mu buufu obwo definitely America ye supervisor w'ensi yonna yekalabalaba w'ensi yonna ekyo ekifo baakyewa era ne bakituulamu olw'amaanyi gaabwe mu byenfuna olw'amaanyi gaabwe mu byakulwana so nsi kirimaanyi ate mu Uganda erinamu omukono munene kubanga ndowooza mu financial yetuwa ssente ziri mu kawumbi ka ssente aka $1 so ssente nyingi zeetuwa wano mu Uganda mu kutambuza emirimu era ndowooza mayiga tujjukira waga nti abalwadde bakoka kamukenenya tugenda bajjako ntukuba enduulu tugenda kukola kyo ntukuba enduulu tutaddewo sanctions ntukuba enduulu kubanga balina ag'amaanyi kati omukulembeze abeera mu buyinza mu America alina enkola gy'akolamu n'ekibiina kye policies oba enkola eziyinza okuba nga zitunyigiriza oba nga zituyamba bwe tutunuulira ba Democrats ababaddeko waliwo ebintu bo bye bakkiririzaamu nga eddembe ly'obuntu mu kino kyentegeeza bakkiriza mu bintu ng'ebisiyaga nti ddembe lya buntu kujjamu mbuto n'ebirala ebiri mu kkowa eryo kuba n'oli omukyala yabadde agala kukola ku clinics ezo kyabadde kikulu nnyo okusaidia abantu okwefuula ndi musajja ne nefuula omukazi okwekyusa sex ki kale ebintu ebyekigwagwagwagwa bademocrats bo lyonna ddembe lya buntu banansonyiwa abatulaba nyina kyokulabyako kyengenda okuba nakyebuuzizaako nabuuziza ono omukyala eyaliisa omwana wa munne obubi nembuuza nti abunzikiriza kinagamba nedda kati bano ba Democrats bo bakugamba oli waddembe okufuuka ensolo oba ekisolo you can be anything
you can eat anything, you can behave in any way. Eryo ddembe ly'abuntu. N'angamba nti kati abo abakola ebyo baba batuula mu katiba kali akaba Democrats. Bo eryo ddembe ly'abuntu. Enjawulo ekiriko nti ono akikoze ku mwana muto. Omwana ateesaliddeewo naye yakikola. Singa akikoze ku mukulu munne ddembe ly'abuntu. Okola bye basazeewo. Ebyo kasaba nga babasazeewo. That stuff, that shit. Kati that is our Democrats. Kati ba Republicans ekibawula ku ba Democrats zempisa oba morals. Era ba Republicans bo bakulembeza Katonda. Ekitali ku ba Democrats, ba Democrats buli omu akole kyayagala, buli omu asinze byayagala, buli omu yamanyi. Amanyi buli omu yagali. Buli yamanyi. Ne bano bali mu ekifaananyi kya Katonda. Ne morals oba empisa. Kati ba Republicans, especially Donald Trump, takkiririza mu bya bisiyaga. Era abamu kubadde bamulwanyisa ennyo be bali mu kkowe ly'ab'ebisiyaga. Aleme kujja mu ntebe. Kubanga abalinnyirira. Era lwe yaliko yabatunduza nnyo. Era bakola kino okulabika nti akola kinti agwa. So kakati mu kino message kyerimu nti ebintu nga sanctions ebadde bijja kubanga twategeera bo bennyini bakiwandiika nti ekyabireetesa ebyo ge mateeka agateekebwako ku homosexuality. Kitegeeza nti bw'olaba speaker ajaganya ali mu katiba ako ba Republicans bo kali akatiba tebakatuulamu akabasiyazi era babikuba kuba bamuteekako sanctions agamba nti kulwansonga ezo yabisimbira bano baagala okusooka kiraga nti corruption naye bali bennyini abazungu bakyogera nti lwansonga ezo ndoza tukijuka nti bakiclarifying ya human rights not it wasn't corruption. Kati kitegeeza nti akyasobola okuddayo okwekubira enduulu ne balivaasinga nali kugundi wano. However, ebintu byensi nga America biina emitendera mwe biyita amateeka nti tomala gajjulula gavumenti kyekoze. Waliwo emitendera egikola ki? Process weeri. Naye tekigaana nti alina kawindo kalabye kasobola okweyambisa oba oli awo okujjulula sanctions ezo ezakola ki? Ezateekebwako. Nti era bo bali kubanga zibadde zikyajja olw'ebyo ebyakolebwa ku tteeka. Oba oli awo ate bano bayinza obutabiteeka mu nkola. Oba tutegeraganye. Bano bayinza obutabikola ki? Obutateeka mu nkola sanctions ezo endala ezijja oba oli awo n'eziriwo ne bazijjulula kubanga ekyateekesaako bosike katiba mu batuula. Katiba kabali bano katiba kalala. So ebyo bwe bukontanya obuli mu ekyo. So impact weeri ku Donald Trump nga ze naye saagala nnyo tumwesunge kubanga luli yasuubiza okulwanyisa bannakyemalira mu nsi yonna. Tewali n'omuntu gwe yalwanyisa bwe mba serabidde. Sirowooza nti yana gwe yalwanyisa n'omu bwe mba serabidde. Era wano bannayuganda bangi abaawagira Donald Trump okujja kwe baali bamanyi nti Museveni kaweddemu nga batandise okuyita kigozi naye bagenda okulaba nga ebintu bisigadde bye bimu. So kati okwesuwa kwa bannayuganda ne Donald Trump politically nze kulwange Matovu tekuliiwo kimu kyokka kyenyinza ogamba bannayuganda nti bwe kuba kulwana olutalo lwa bwenunuzi lwaffe si lwa Trump. Era yenna alina okujja otuyambako nti muzungu alina kutusanga tutambula. Naye tuleme kulowooza nti amaanyi gaffe abazungu we basinga okufuna mu Museveni mu kulonda kwa 2021 nga kugenda okutuuka baamuwa obuvunaanyizibwa okuleka nti akola ku nsonga za Sudan nga pulezidenti ng'ate kyalina kikolanga mu mwezi gwa mukaaga omwaka ogwa 2021 nga kagwa dda n'okulayira kwalayira dda. Kati ekibuuzo baali bamanyi nti yaddako naye tebagamba nti omukulembeze wabula they were very specific mu baluwa obuvunaanyizibwa babuwa Mwai Museveni. Meaning nti baali bamanyi nti yaddako oba ati oba baali bakikola ki bakimanyi. Omwoyo yabalaga. Kyenyagadde okulaga nti abazungu be bafuna mu Museveni okusinga ffe. Era bw'olowooza nti omuzungu agenda kujja atulwanirire ffe bannayuganda ku nsonga zo tutagula ku Mwai Museveni tuba twerimba.
diru zaba kutulira amafuta agabawa biki minerals azibawa abazungu babiri byonna ebyawa ne byobugagga ebyomutaka babiri mu byonna concessions zonna zibawadde adira amajje gafe n'agatwala Central African Republic Somalia Ludawa agafe ne no mu Saddam wa Iraq Afghanistan yonna ate bazungu bebaga hiring mu nkola ya kibloka amajje gafe ne gagende ebweru kuba ekibloka chogaga kuba ekibloka nga 7 tamanyi yaga wayo kati bwabanga bakyamupangisako bwabanga bakyampangisako amajje gagende kuba ekibloka kati gwoloza bagenda mu kugira kodde bali sure nti anaddawo naye anagabawa abagala fo okuddawo twakoze diru nabo nafo tujja bawo kuba ekibloka buli kyemweta nafo tukube ekibloka gwoloza Somalia amajje gafika kola gali ku kibloka ne wala inojuga buli gali ku kibloka kyogamba tebakimanyi kakati abakolera bingi nnyo era tebasobola kumalaga muvaamu kati ekyo kyonyi bannaganja gade bakitegeere nti mwai mu 7 byakolera abazungu bingi nnyo okusinga byabakolera wano era byonna bikola balemo mutaataganya kati muleme kulowoleza mu muzungu kujja kukuyamba wane Uganda fe tulina okwesala akajegere tukumuwa ogutaaka tumwangange tumukube ebbali so si bazungu omuzungu bwanalaba nga kitabuse ngazza Matovu ebbali nga mugande kakati oke tutegedde musajja mumujjawo nefe mutu waki mutu waki bamugiranga tugiranga tubongeramu wano kati kasokkiriza nti nafe mujja nti endagaano z'amafuta tujja zikyusaamu ekirombe kya gold tubikyuseemu n'enguudo mu munazikola na kino waga tokubwe kiriri okakasa yiwako wano anti ng'oyiwako nga ole ekintu bakikola ki bakyongera naye olwaliro nga mwabagala obuyiza lunakuteesa nabo bali be babugaba simanyi bannayuganda bekyo bakimanyi mwe bannayuganda bafuutu soja bawanayinki simwe mugabo obuyinza bwa president ekyo nkibagamba nakyogerako dda nakati nkiddamu omuzungu obuyinza obwo yabulina era lubalikera ku makyanga bagala Museveni avi wajja kuvaawo kyonna kyekiri ajja kuvaawo niye kubanga akyaweereza ebyetaago byabwe akyaliwo kati ffe tulina okubalaga nti newankwademu mumwaga ffe tumwagala nabo bajja twegattako nga lumaze kunyinyintira naye as we speak now tewali kye twakoze olaba nebyomwanyi byabaddewo as if there was nothing the country is cool abantu mabale ekiro babadde banywa nabadde mbayitako nga ntambula eyo endongo eka bagenda wite mu bitundu bya kolona endongo esula esindogoma tewali tagali yonna tewali kyabaddewo mu parliament tewali kyabaddewo ku mwanyi ku byanfuna bya ggwanga everything is normal era kyovola nti kikwewuunyisa nti n'ababaka abatukolako effujjo nga bano abakubye Zaake n'abalala bonna abakola effujjo tugenda nabo mu bbala ne tunyuka ku ssaawa 8 ogw'ekiro ne tudda eka naye lowooza kiki ekyandibaddewo ng'ensi ddala tuli kubya ddala ani abo yandibadde omwaganya tule ne mu bbala yeemu abo anti agenda okutuwa ku mmotoka ng'omukka temuli mba mukyali mubbala mu kunywanga eri etuntumuka naye tuli wano tuliyanga bali mu honeymoon ekyo kyagenze katulinde kyatuka kati mulinde mu kalulu akawa Museveni jo tufate mulonda bulijjo Museveni fate mulonda yamanya akaluke wakajja era sacrifice ng'abaka ba parliament ate era nga banajjira ajja kuba yasinza omuwendo kubanga ebitundu bingi tetuliyo nga opposition ekyokubiri bwe twandibadde tetulina ssente ekyokubiri twandibadde ne ssente tetulina security bwe twandibadde ne security amagye tugane ne police ne prison tetusi yaffe they don't have the maji okitegedde ayina prison ayina security ayina amagye police byonna bikola ki ne ssente azikola ki ne international community agiina kakati neffe tulina okubaako kye tukola nti basajja mmwe ab'NRM mutukoze bwe muti ebyenfuna byaffe muli bidobonkanya kale katubalabe aba akyali awo atagala alina mujjaamu bwati ojja n'okonkola ne ku dirisa nga seba akoolo wakubye Zaake wakubye wakyali mujjaamu tajja na kuvaamu ate lutandikiraawo ne mumusikamu annyonnyole naye tulye nabo tugenda mbirabo mu bbala nanyo n'atamiira n'ayingira mmotoka nga mutamiivu ng'omulaba n'agenda tamiivu anaye bannayuganda bwe tulowooza nti abala bajja tukola olubimbi lwaffe tusaaga
tusaga nali wano ku show naye kugamba nkyayagala lita y'amafuta tuka ku mitwalo egi ebiri omukyere kyo tugirire ku egi akawunga kabeere ku mutwalo kati abantu basuleko enjala bagisiibe awo tuleke tuddemu embavu n'okutega ntwetaaga okukyusa eggwanga naye olwaleero ng'ensasage yabadde mu palamenti akawunga ezibe nnyini yabadde mu palamenti bagenda mu mabaala ne batula ne bali ababalemesezza nga basuula ebyenfuna by'eggwanga ne munywa bbiya n'abaguliramu ne rawundi n'okutamira n'atamira ne mukwatira nakayingira emmotoka era mmwe manyi biri bya palamenti bino birala kuki ensi esigala nsi whether muli mu palamenti oba muli bweru ensi esigala ki nsi kale Ssalongo embeera obusungu olina bungi olwaleero naye tujja tambulirawo mpola mpola bwe tuvaayo eyo omukulembeze w'eggwanga mwami Yoweri Kaguta Museveni olunaku olw'ejjo yabadde ne address eri eggwanga bwe yabadde atandika address eno okwandibadde ng'okwanjula yagambye I have come to address you on the indiscipline, lack of patriotism, possible corruption and criminality of some actors. Awo nga yabadde ayanjula ku bimu ebyabadde bimuleese strictly bw'oba otunuulidde ekyabadde kisinza okubanga kireeta mwami Museveni kubanga ayogera ku nsonga y'emmwanyi n'okwongera okuggumiza oba okuteeka ennyondo esembayo mu coffin ku nsonga ya UCDA ng'ayongera okukakasa okulaga nti UCDA be baagitandikawo ekyakyakinologinga wabula ate era mukadde ke kamu alaga nti tekyayina mulamwa mu bufu obwo ebimu ku bintu byennyinza okuba nti nkoonakoonako wano ku statements ez'enjawulo oba bu points yagambye nti they came to restore the 3 C's, that is coffee, cotton and copper. Nti kiyimu ku nsonga ez'abaleeta okubeera nga bakola ki basitula weyavudde awo n'akoona ku kyokuba nti bannayuganda tuli obukadde 46 tetusobola kuba nti twesimba ku mwanyi ng'ekikulu kyokka n'agamba nti we can't survive on coffee alone. That is another point. Ekirala n'ayogera ku bannabyabufuzi abagenze maaso n'okuba nti mwegumbulira omuze ogw'okupoliticizinga oba ensonga y'emmwanyi okubeera nti mugitaddemu nnyo ebyobufuzi. Mu budde bwe bumu yayogedde ku bantu ababadde bagenda maaso n'okuba nti baleeta misinformation mu lujjudde ku nsonga ezikwatagana ne rationalization eyagenze maaso n'okuba nga ebaawo n'agamba nti they are a total disgrace olw'ensonga mubadde musiga obukyayi mu bantu n'okuba nti mubawa information etatuukiridde. Mukadde ke kamu mu bye yayogedde yagenze maaso n'okuba nga agamba nti ekonomi y'eggwanga ebadde ekula at least 6.3 per year mu bufu ofaananako bwe butyo okumala emyaka 38 egiyise. Ekirala n'agamba nti abantu abagamba nti emmwanyi yatundiddwa abo boogera kasasiro. Kuba yagambye people who are saying that coffee has been sold are talking rubbish. I'm quoting him. So ebirala kwabaddeko okuba nti yeetikka President Amin kati omugenzi okuba nti bingi byakola ebyali bitasaanidde naki but talk ye awo yabadde egenze maaso n'okuba nga yeetooloolera. Mwami Museveni saamuwuliriza nga ayogera naye nategedde nti agenda kwogera ku mmwanyi era ayogere ebitajja mu myaka gye. Kati okwewala okuba stressed nasazeewo obutamuwuliriza waakiri naabisoma busomi nagenze newumulirako nenteekako awo noonya ebikomando kwaddeko resoling awo nembeera mu ebyo namaze nengenda ku TikTok ndabalako obuntuntu just obwongo bwo obutabaako ku biyingizamu biri buli omwesiwako ennyo wetegereze bannabyabufuzi bangi naddala abadde ku sayidi eno gye tuli ng'oli alina myaka 6 olinza okulaba omusaana olowooza nti wa 8 akutuse because olowooza ku Museveni n'obeera stressed n'okutukira bwereere. Yakoma okwogera ebintu ebirimu ensandoozi emyaka nga 2 emabega. Kati byonna byajja nga ayogera eryanyi lyamuyinga
ayogera tafaayo akudaala ate munaamukola ki kati ebyo byayogedde economy ekulya ku 6.3% mu myaka 3 ensi ze twali nazo mu nkula actually 2010 per capita ya Uganda yali esinga ya Tanzania olwaire ya Tanzania kubisamu ya Uganda emirundi 3 14 years later 2010 bunakinoonyaawo kyetuyita income per capita Uganda twali ku level speed kwe tugendera nga tusinga Tanzania wetwogera Tanzania tukubisamu emirundi 3 ekibuuzo bwe tubanga tukola ku 6.3% per year for 30 years 38 years lwaki tuli awo tetuseguka tuli tukatwanisana kukka jibeta marginal diminishing utility tutandise kavu enawe wekasibira nekatandika kakola kati nekati ate mu mpapula bakulaga nti ate okyakola ki okyalinnya kati gwe mutawana gwe tuyina so munansasira abatulaba obudde wa Museveni ku bintu emu we can always predict byagenda okwogera so be predicting nemba sabirabi era ndozogenzo binga ne gakandoze bino byayogede n'okuvuma yavumye tayinza kubanga tiyavumye alina okubanga yavumye alina okubanga yatulimbye development nga bwetambula yayogedde ebitajjansa bingi byonna nga bya bulimba bwagamba nti tujja kwesigama ku mwanyi yokka lwakwa nawe kati njagala kuyigiriza oyiga okunoonyereza bujja ku bintu ng'ebyo twala akadde osome ku birime ebirala bikola bitya mu Uganda performance yabyo eri etya Cotton bamulima waye sewo mbuuza gwe Cotton bamulima mu Uganda nze nga sikyamulaba bwe ndakubuuza wano ababeneti nga tobamanyi Cotton bamulima wa nze sikyamulaba kankirekera abatulaba Cotton bamulima wa era mu bungi ki era tumufunamu sente mmeka naye kyekimu ku major cash crops eza Uganda kyekimu naye waliwo omukulu omu Kanso Nsibambi FDC nali njogerako naye ng'agamba baali baagala okuzzaawo ekirime kya cotton nga baagala bateeka ekyuma kya cotton somewhere ndoza waliwo alina ettaka ku Masaka Road okwo wabuwama somewhere kati nga byonna byonna ne ssente ndoza waliwo bwe yali ayagala okusekiwalinga fund ne bagenda basinkane ku Museveni ne bafuna n'atufuna okutegeezebwa kubanga opposite byebina okuyitamu ebintu ng'ebyo bwe yali side z'ekibuku eyo yavumirira abo bannakigwanyiza abaleeta okwagala okuleka mbu bebaagala okusuubula cotton bamwefunze baagala okubba bannayuganda bannakigwanyiza abo ababi era baali frustrated ebintu babiteeka mu kaseru n'abivaako soogedde bulimba osoogera n'omukolako interview ku kya cotton naye nkubuuza kati cotton ali mwawa bamusunsulira wa genda onoonya amakoli agasunsula cotton gaali 25 kati waliwo 5 agakola temwagala kunoonyereza temwagala kusoma era emboozi tugituukako nga tugamba nti bajjawo emivumba twambale engoye empya naye baani abagenda ozikola ne cotton tulina yenkana ki nga naye takyaliyo Generals 25 waliwo 5 ayi nazo zikola biro capacity genda mu West Nile so kati ekyo kirime Ministry ya Agriculture kivunanyizibwako butereevu tuyina program ya banana presidential banana something initiative etutumudde kyenkana ky'amatooke omutindo era biwofisi biri wali waggulu wali weyamuka awo ngewandege yaawo bwotyawo yambukiriza ekibuuzo ebitooke ebikoze kyenkana kinga ne initiative eyo weeri
Ministry of Agriculture ebirimu. Ko batuga Office ya President. Bajjaga kazaga kola. Office ya President ebirimu. Ekyo kiriba kiri Ministry of Agriculture. Vanilla. Yali agula kile emitwalo 7. Nakakwana nayingira 3 kati kile gule 10 kilo yaliko ku mitwalo 7. Ekilo emu. Ne batta abantu. Kilogram. Nekana kwana abantu bakuba endulu kati eri ku 10 14. Yali ku mitwalo 7. Ekyo ekirime kya vanilla ku katale kensi yonna tekigwanga bei. Wano mu Uganda kile gule 10 meka? Ekibuuzo ekyo ekirime kiri mu Ministry of Agriculture ekirabirira kikola kitya? Twaddira ennyanja ne tujjako abavuba bubi bakozesa obutima n'ebirala ne bajjako ze bayita beach management unit. Obaziwulirako oli ofudde okumanya ku byennyanja ebyennyanja zekimanyi kiri kimu kibooko eri ku nnuuni. Beach management units ze zaalabiranga ennyanja okuvuba okubi okukozesa obutimba obubi n'ebirala. Abo bakubanga abananke abo baalingawo balegiretinga zibayita beach management units. Ne bagamba nti abantu abo bakola bubi nnyo bajjako abantu ssente ebyekimpatiira abakola bwe tebakola bwe bati. Ne babajjako bwe babajjako Ministry of Agriculture kyange ekiyingiddemu ne bateekako amagye. Kati omuggo oguli ku nnyanja ya rabbi oba kusanga olamba omuggo oguli ku nnyanja. Njagala bannayuganda batuwe ekyokulakiro batugambe nti ebyennyanja bikola bulungi nnyo. Temulya bigumbagumba bya nnyanja kati bya nnyanja. Olwaleero ogenda ovuba empuuta naye okusangiriza n'ennuuni Mukama Katonda. Ogisona ku lwazaalibwa. Baani abazitwala ba China. Genda ovube kwata empuuta jamu ennuuni giteeke wali genda. Kati singa ogyeteekamu tengera gisuubula eriko omusolo gwa mitwalo 8 ku buli kilo. Kile eri wakati mitwalo 8 n'akakadde. So eriko 10% tax. Je mitwalo 8 be mitwalo 10. Nengo solo kirizibwa gisuubula. Naye nga ekibuuzo ombuuza kirungi yo kirizibwa gisuubula. Kuba omuggo. Naye ennyanja era Ministry of Agriculture ye kivunaanyizibwako. Omuggo oguvuga waliwo kagukulaga ekiddako. Kati kwagamba kaneyambisa ebigambo bya Imaamu Kasozi abatamanyi bali bulungi nnyo. Beba ne babulizaako tebayina nkenyera yonna tebafuna stress yadde. Ignorance brings peace to them. Ignorance brings peace to them indeed. Kubanga bw'omala okubitegeera ebyo byonna toyinza kuddira kuwuliriza musajja mukulu oyo ng'alinako bya okujjawo nga naawe olina ekizibu ku mutwe. Nkubuulira amazima Museveni atulawe takyalina nsonyi ajjawa n'akala amaaso. Nze ntera okugamba bannayuganda Museveni wagamba nti tukulaakulana. Kwata mu nsawo y'owulira okukulaakulana okulimu. Nze njagala nnyo okukulaakulana kupimire ku kikuli mu nsawo. Kupimire ku baana b'oweerera ensasula gy'osasula mu fees. Kupimire ku ndya gy'olyamu olya ekyemisana ekyeggulo ekyenkyo okirya. Kupimire ku ntambula gy'otambulamu. Taxi bwe baba kusaba 12,000 oziwaayo oyagala owulira nga mu nsawo mwezi oziggyemu osasule. Owe okutegeera enkulaakulana ekuliko lowooza ku ssente esimbayo okuba entono nga zaakubuzeeko zikuluma tezikuluma. Abba ssente meka ziyinza obutakuluma nga zikubuzeeko. Tukireke. Bw'oba okyasobola okuba 10 nekyowaga nti ye 10 kyange balina 10 kyange wano baki balina 10 wano n'omagamba ge10 ne ye 10 kyange. Tegeera level gy'oliko mu nkulaakulana. Abbaasi okyanonye 10. So bwe bagamba nti okulaakulanye nze njagala nnyo ebintu biri very practical. Tetugenda kwogera nkulaakulana ya bitabo. Era wano babadde twogera ku bintu bino eby'emmwanyi n'ebirala nti emmwanyi Uganda nga government wa Museveni tagenda kwera affected. Kuba akatale k'emmwanyi ku nsi yonna tekagwanga. Ne wano akabalimi kagwa kilo ne bagigula emitwalo 15 eri wano bagimugulako gumu 2 ne bagiza ne mu kasanvu. Era ye tayinza kubeera affected. Era obulimbi bw'emmwanyi mugenda kuba mukyatwala emmwanyi zezimu kati ba middlemen awo makkati awo be bazirya. Babulooka.
naye atabaddeeyo mu kulima atabaddeeyo mu kubonaabona kwonna. Kati gw'omulimi n'okafiiramu n'ofuuka omuddu mu nsi yo okolerera bali. Ekyo twakyogerako ddanga need. Bannayuganda muli baddu mu nsi yammwe. Mukolerera abalina obuyinza, mukolerera abalina omukisa abaazaalibwa mu famire ennungi. Kati ffe abaazaalibwa ba peasant tufaafaagana na nsi. Era bw'olima emmwanyizo wali bagamba nti omusiri kiro tujugula 13,500. Ate munaye abaana babagobye fees ngero okkiriza. Nga bazitwala. Bw'ozaanika ne zikala oba oli awo weddebe ng'ajja n'ensawo ze nkugula wano kakaaga. Ate era wali obadde olinawo omulwadde w'amangu nti era nga bazitwala. Akati nga naye agenda wali ku kase ng'asunsulamu. Naye eri waggulu tezigwanga katale. So, ebyamwai Museveni sira nnyo kwagala kubiwa budde bungi. Kubanga atuterawo agaboozi ge tulina okuba nago agatalina makulu, agayamba ye mu kifo ky'okulowooza ebitwala mu maaso n'odda ku bintu ebitalina makulu nnyo byayogedde. Kubanga byonna sunsula nsonga ku nsonga bya bulimba. Amini kiki yakola kyatasodde kutagulula mu myaka 38. Amini aliko emyaka 9 oba n'emyaka 38. Kiki okyekwasa kwa kulembeza abalala? Kiki ddala? Nayo buli wafunayo akaddamu. Naye olaba ndoza Amini yamufuukira kinaakati ekigumbagumba kyamulakira wano kikaloli kyamulakira wano tekiyita kusakiro wano. Buli wafunayo akadde. So mukonaka. Nze ndowooza waliwo kye tutannaba nga bannayuganda. Nkiddamu. Bannayuganda waliwo kye tutannaba kukola kye tulina okukola. Tetuyinza kubanga tuwangala n'abatemu n'abatujju n'ababbi bonna nga tuba nabo and we are happy. Ne tusomeseza abaana baffe ku masomero gamu gye basomeseza, ne tutula mu birabo mu bbaala gye banywera, ne tutula mu birabo by'emmere gye baliira and we are happy. Tulina okutandika okubeenyinyala. Identify them. Bakajjajja tatule wali oseseme wano ofulume ogende. They are rubbish. Huba tudde babivenga. Huli bakudala. People are dying of poverty. Genda mu Eastern Uganda ewali baanita gye bava. Mu Bukedya genda mu Bukedya yennyini. Olabe kibayita obwavu obufumula n'evvu. Yite wane busogo twala olububuto bwoto yingirako munda mu mayuge wawa. Olabe obwavu obukunku mu kabuti. Omuntu omutuliyako ng'ogira omwenyinyala toyagala kwateko. Atayagala kuliraana bizibu toyagala nabbaliraana baavu nnyo. Naye we are happy. Abantu aba MP bajja aba NRM be bayisize etteeka n'omusabayo kasoda. Tugulye kasoda. Mu kifo ky'okuba nti you would be empowered ng'otunda ebikajjo byo n'ofuna essente katosaba kasoda kanusu 5. Abantu abo tubeenyinyale nga mumutule bwoti weegoga. Owanda n'amalusu n'amanya nti omwenyinyala. Kubanga tinagenda kunkugira nja kutunira nti mpande tu. Ntambule ngende kati gano mpabire ntakwenyinyadde. Njaga tulege mu mateeka wali omusango oguvunaana omuntu yenyinyadde munne. Kwao namukuwa oli bajja gamba assault. Tubeenyinyale. We batudde tetubeerawo. Tetubasemberera. Bawunya babi. Tebatwagaliza. Museveni yagambye agenda kukola damage control. Mugenda kulaba mukalu agenda bowa sente. Nakyogera wano nti sente zonna ezibbibwa classified biki zonna bazikuŋŋaanya zigenda kukola mu campaign. Ndowooza yakiyatulidde. Yabagambye ngenda kukola damage control. Don't worry. This is what I want. But which kind of damage control? Bagenda kujja mukalu bayiwe sente. Babakuba emiggo. Era mu balonde kubanga babawadde. Matovu ajja ekikulu Matovu talina sente. Ayogera nnyo. Singa abadde muleka mutaka. Ayogera nnyo naye ensawo nkalu. Ate bw'ova mu mala okulonda bali ate nga mudde nti ate ensi yaffe. I mean, gasiya. Kale, watuba kwogerako kwa mwami Museveni. Actually, bwabeerayo omuntu atali patriotic mu Uganda ye mwami Museveni.
Mwai Museveni ebikolwa byonna byakola is revenging. Ebikolwa byonna byakola ku bannayuganda naddala ku bantu mu Buganda ne mu Eastern is revenging. Is not patriotic at all. Ati ne bwogenda ewaabwe embalala mwankole the same thing. Bano bamulaba balina emmotoka ennungi ebuga abaminisita era be babagagga abaliyo. Community esigadde ku bantu 10 kuliko 30% be bayinamu era bali mu government. Abatali mu government baavu. Abalunzi bente bakaba amataga litegula nusu 3 ne nusu 5. Abayinayo buddayale bwabwe bright ramirama ya controllinga bibagula amata ku nusu 3 nusu 5. Kati bagavana ko obasanga bakakutte ku makuba bati n'obudomola bati n'omuzigo n'abaguzi tewali. Yesi ye mwesimisa eyo lwaki abawala na bamugoba nga atuteyo olutalo bamugamba agende obitwale ewa tetukwetaaga nadduka n'agende Luweero. Abo nabo abasasuza bukyayi bamulangira obunyalwanda n'ogamba kutoli munnansi genda kyovola bwana akugamba ebyokuwoza nze ng'omuganda will crush you tayagala kibata tribe. Because of tribe identification bamugoba ewaabwe mwankole nga atuteyo olutalo ne bwe yesimba omukalulu bamugamba oli munyalwanda ne bamugoba biri ku record era ne bamumma akalulu abeewaabwe mwankole. Kati obusungu obwo bwayina bwajja ku bannayuganda paka nga amaze kuva mu nsi nkukakasa tewajja kuba mirembe tugenda kwetematemamu tugenda kwekuba tugenda kwekutulamu obukucukucu. Oye Museveni omutuufu ate yerabira. Kati abali awo abamuweereza abali okumpi alowooza nti balina kye bakola n'ezo ssente z'abawa n'olowooza nti obugagga obulina bafa kansa. Omulabadde minisita obadde kuba minisita kibiki kansa onalele mutima onalele kloti onalele butayimbwa onabadde ame komanda katayimbwa ononze mayombo ono biki kakati sitani taliiko wuwe. Njagala kakasa bannayuganda namwe aba NRM tolowooza nti osoogenda mu nnimiro ya sitani n'ogirimamu era n'okungula ekyo kikafuwe haramaini. Tosobola kulima mu nnimiro ya sitani n'okungulamu. N'aba opposition ne bawasa ne babagula ne babuwa bulindo era ogenda okulya entagaleezi tuli ekyenda kyesibye myaka 2-3 nti kakansa bamudiagnozize mu kansa. Eyo emmere ya sitani tesobola kukukusa. Ekyo njagala tukitegeera olwaleero bwe tunategeera nti eggwanga tulina okulyeza lifuke lyaffe tujja kukola ebyetaagisa. Naye nga tukyatambula nabo NRM n'ebikone ne batukuba anda enkera ne munyumya nabo n'ojja musuule mutwa mu show mwenna munyumya and we are happy. Abamu bavuddeyo ggulu bavudde ruddawo abali wano mu Buganda bakuba baawano. Singa Zaake yagenze bakuba ebikone nga balinga parliament byali eri yandivuddeyo. Nga Zaake yakubye akolo nga bali eri yandivuddeyo. Ni bakubira wano ku ttaka lya Mutebi. Oyo akolo on a daily abamutamivu. On a daily abamumanyi bamumanyi. Every day that akolo abamutamivu. Every day akola abeno mubala. Every day kino kiddamu akola abamutamivu. And I'm pretty sure in parliament yadde mutamivu. Eyakubye Zaake. I'm pretty sure abadde mutamivu. Akola as a person mumanyi abeera mutamivu full time. Munonya bala janywera. Mugende mumubuuze wakubye omwana waffe kiki. Ssalongo yo insight. No, atokubuuza kibi. Okubuuza kibi. Ati kati bamubuuze. Yes, bamubuuze. Bamusange mu bbala ya bamubuuze why. Zaake wakubye waki abannyonnyole. Ati wabata ina kyakunnyonnyola. Kibaga abetondere. Byamusobyeko. Naye tetugenda kutula butuuzi wano. Bazze bakubye omwana wa Buganda wano ku ttaka lya Mutebi. And we are just quiet. Whether Zaake is stupid, whether is arrogant, whether is taina mpisa kyonna kye kiri omwana wakaba mwana mutereze nti mwana guterera tebalinya tofuka ku sowani tebalinya ku migongo gy'abagenyi oyo mugenyi tebamusabiriza tombukira
Omwana bamutereza. Totta mutte. Paulo Kafuri yakuyimbira nti bwe kakuononero tugakatuge. Zaake omubiye waffe. Ekyekya ekibi Zaake kyekyaffe. Ekitalina magezi kyekyaffe. Tulina kikwatira kukitereeza. Tetutta kitte. Akolo singa Zaake yamukubira mukubira guli yandivuddeyo. Naye we are just happy tukyogerako. Mai Zaake talina mpisa, fine talina mpisa. Ayaguri Zaake talina mpisa. But ye waffe. Uyo atalina mpisa mukama gwe yatuwa. Igutwalonda. Kitegeeza batemutte. Ate. Gwe bw'ozaala omwana omuyota mutte. Ate. So tetunnakola bye tulina kukola. Okunyomibwa ate akiba kyatunyoma nnyo naye tukagamba mbogamba nze ng'Omuganda. I will crush you. Who are you? Gwe nga kyataffe. Kyovula bino ebimuze mbyogera seefiira nayo. Because you threatened to kill me. Ne bw'otanzitira nja kufa. Ssalongo. Olugendo lwa teri bya lugendo nga batumanyira wano nga batujoga. Nojja n'okuba n'omwana wano wa Buganda. Tutuule tukusange kya mu Bbaale Kololo. Era otambula ofuluma ogende. Nga tukubuza wadde ekibuuzo n'ekimu. Twala eri. Ssalongo lwaleero oli mukaaga. Mbu tuli mu trip twatandise country tour. Kozi bangamye obutabyogerako ebyo. Twandibadde twanoonyeza dda ababaka abo bonna gye bali. By now. Anti bali mobilizing. Mobilizing akibakole ki? Ba mobilizing balina emmundu. Balina sente. Nakwadde ingredients z'obuyinza. Sente, police, maje, prison ne security. Waliwo abiina kuffe. Kati ffe tunabye creatingirawo mu ngeri ya kikomando eyaffe. Omusinde bagulye ku ttaka awo. Ne bano ne batukuba ne tuddamu engeri tutula nabo. Ne mwambuka mu parliamentary canteen ne mulya mwenna. Eno struggle enyuma. Jama, eno struggle enyuma. Eno enyuma. Nze nkubuulira.